Ochalaba okwanjula n'embaga. Mwabitegekedde baani? Mukulu. Mwabitegekedde baani? Olsobe agenda agobera tamanyi kigenda mu maaso. Ani ffe bwe mumala bitutegekera ne tubisanga ku mmeeza biba bifuuse byaffe. Kituufu. Kati tugabye ku byaffe. Naye muleke sanyu ly'omuntu lijjira awo. Komawo! Waba mutabani wange ndeetera omutendera omulala. Abanyi Sabula. Timu pina kalulu kaliwa. Wama mwembaga demuli basanyufu. Kampulira k'ekyengulu eno tuli baami. Sabula. Eyo timu filmi. Eno timu njagadde. Yaziyina kubira Katonda engalo ez'amaanyi. Kati ensiiba nnungi wulira engalo n'akaluulu tutandise okufuna mwoyo ajja. Tusanyusa obbalaba bannyabo. Kale nnyabo. Era dde bannyabo. Eradde nnyabo. Musibe mutya nno bannyabo. Nnyabo. N'ogokta. Waliwo ge tukola naye mu kitongole kyaffe. Nze nsimba bikondo. Ebya 3 phase to phase. Nze simanyi saawula bikondo. Naye kakati lengere wali transformer n'otakubanga lwoba wabaaki. Saasaanya waya ziyitewo. Katiya ku kanzu. Musemberemukko wano. Muyiteeko wano. Muwulire essanyu ly'aboolugave. Biga. Timu pina. Sabula. Era ab'emmamba baaba. Mukulu ne mumamba bayiteyo. Kale. Abaana bange mweyagale. Musanyusa tuuka. Tusanyusa okubalaba bassebo. Naffe okubasiŋŋaana bannaffe. Tusanyusa okubalaba bannyawo. Kale ssebo. Mukulike mwenna amakubo. Tugayise mu bulungi. Mwebale tulindirira obwedda. Kale mwebale naffe. Webale abe baana b'obulenzi betulina mu lujja muno. Essebo. Bonna nga bemubalaba. Be babugiriza abaana ab'obuwala. Tubayirewo engalo ez'amaanyi. Kale. Akanu kyenazzeemu mukopako ekirala. Kiriwa. Buli kisanja akiwa erinnya. Mpulira. Kiri ekyakaggwako. Baali bakiyita akuna muceezo. Kituufu. Kino tannakituuma lyakyo. Naye olw'okuba nga tannakituuma katulage bano nti erinnya lyonna ly'anaakiwa balyesibire banywere. Olaba akuna muceezo teyaliimu kuceeza. Muyina okwesiba munywere muko. Ate gwe nkwagadde ne sabbuuni wamwerabidde mu mutwe mukolongo ogwagadde nnyo. Nkugamba oti naawe veeri itambyangu ng'omugumbano be w'omwavu bw'atuuka ate anaasibabo kaki n'okuzaala teyazaala nti anaama kuba ananga abanaaza n'ebintu omwavu yennyini tabiina bye banaasiba olubaka busiripa bwe ng'atandika olunoba mukooli otya oli mwanyiraza wadda nga ekkanzu oyo nga nyimpi ne mugaa ekkanzu mpanvu akabina ke kagisisi kalyeko kale ssabasosoze ddenya abaana b'obulenzi era dde nnyo bakulu muli mutya gye tuli mwebale kujja bulungi mwebale tuwesa kitiibwa ekyenkanidde wano weewaawo era ddenya abaana b'obuwala mukulu ono abakiikiridde mukwase enkasuka bigambo mu ab'obulenzi mutuule bitambula buti eyo
bwe tubiraba mubiraba kale owange yakulembedde banno sebo njagala olunviire ku ntono akadde katwala atindiggwa akadde kagenze amazima agala gambaganga ne Katonda atulabye otyo n'alaba nga we yasoose okulongoosa n'amazzi amatukuvu mpulira weetaaga okukaza mpulira Mukama ayanukudde essaala zaffe buli ali wano mukkiriza kupa engalo ez'amaanyi ng'ozikubira Katonda Yesu kubira Katonda ko mu ngalo omusaayi omulokozi otyo bwe baamulaba ewaffe ne bagaa tumuwa erinnya mpulira ne bamuwa amannya agatalya airtime mannya ki ye Sserunjogi otyo bw'olisalako ogamba otya ne bamutuuma erinnya eddala ye Peter oyo Peter atali oli Peter process by process naye Peter azirira ddala ku mugongo obadde oneraliikiriza lwaki tubadde tugamba nti ffe bannayivu oba mmwe bannayivu era nange nkyakinoonyereza naye ne ssebo taata otyo olunaku lwajja asuza alogootana ani seeru otyo ng'ebigambo byalogootana birungi ekyasoose yayogedde ekyo kimu gaalo otyo ne tutandika okubuuza ki ekimulogootanya gaalo n'ayongerako ekirala kiriwa matugga otyo ne tugamba matugga tekiri ku lw'ebbombo ne tugamba ka tumulinde tuwulire oba anaalogoota naye ekirala kyeyalogootanye kikisinza otutukeeza wano kiriwa n'ayogera ekigambo ekirungi mbu beti ne tugamba gwayogerako yaani awo n'ekirooto kyabadde kiggwayo n'omukyalo omukulu eyabaddewo ng'awuliriza embeera gy'alooteramu ye yatugambye tumulenzi ng'aloota ebirooto ebiwa essanyu takyaloota birooto byakyavu aloota byakigagga kubanga omwavu aloota bubi aloota agwa mu binnya misota gimugoba kwegamba alya mawolu naye ebirooto by'ono nga byabadde mu matugga beti twawuliridde ddala nga bigwana engalo ez'amaanyi nga zino z'owulira obuuyi buno era omukyala teyatulwisiza n'atugamba nze ssenga w'abaana naye mu linnya lyayogedde erya beti mpuliramu nga mulimu n'abaana bange abawezezza 18 nga ninayo beti ne mugamba unedda bw'abanga omulenzi aloose birungi byereere tulagirire tukeere matugga mukulu twalaganye ne Katonda kisooka otonyese enkuba tulabe abaagala Peter nga banaamuwerekerera ddala mu mutima naye banaagenda ewakasooto balemereko mukulu era be bano abazze abaagalira ddala Peter zengalo ennyingi z'owulira tiimu seeru sibawulira osanyusa basenga babeereramu ku madaala awo abemama ffe tulindye abeeruga be twatandise engalo bamama muzikube banyina zensayisa okubalaba akiwulidde ekyo abedda batusoomozanga ne batutiisatiisa mmwe mukyali baana bato mwalabye eki naye nabo baafa coronavirus tebamulabyeko twamubalabako kale banyina zensanyusa okubalaba nsanyukidde ddala nja kusaba
eyakulembedde banne akwata omuswaki. Nsanyusa okubalaba bassebo. Kale bassenga. Nsanyusa okubalaba bannyabo. Gwe obuwala wandagala wano abalala wategedde bali katosi obakiikirire. Eradde bassebo. Eradde nnyo bassenga. Nsiibye mutya bassebo. Ensiiba kati nnungi nnyo. Muliyo mutyeyo bassenga. Mwebala otwaniriza n'okutulagirira obulungi. Engalo ze muwulira zino za kusiima ndagirira ne tutuuka bulungi. Eradde bannyabo. Bulungi bannyabo. Nsibya mukyano bannyabo. Mukulika amakubo. Bassenga b'abaana tubadde tuli wano yatufuna abagenyi abo nga bwe mubala abali abantu 2 basatu tetubadde babi ne tubaaniriza mu kitiibwa ekingi naye emboozi gyakkidde ne bajuliza ne bagaa nti bassenga b'abaana mu lujja muno be basinga otutegeera naye era mwenna temusobola kukitambuza mulundi gumu uteekeddwa okubaamu ow'ensonga. Bwe ziba nduulu za mukolo zireke zino zaaki mpuliranga akagoba ababbi mwanyinaza omulungi bw'oba ongamba nti kyekyo sooka obaanizeeko nawe babuzeeko. Kale ssenga eradde nnyo ssenga. Munnange tusiibye bulungi. Oli otya ssenga? Tegatumenye obwedda tweyuna eno. Ssenga omulungi bonna omulundi gumu oba mulimu ow'ensonga? Okukkiriza nti mwali akatambaala kaaka kanasiimula ku munye omulengere bulungi ate n'ayogera ebirala naganda bino bibyo ssenga. Weebaza ki? Akantu kakakadde kamu n'okeebaza otyo ssenga nawe weebazeeko ebyobukadde obuwera ssenga tulabira wa bannange nga tusanyuse nnyo. Mwebala okujja bassenga bannange. Kati tuzzeeyo wano naffe omutima gutuli wamu ng'omulwadde aliraanye ebijja gwatuuka ate abamu waasiwaasi nti bwe naafa situuka ku butaka olukutuka nga bawesa mu mimwanyi mu bitooke nga batereka. Nange ntudde wano ssenga tulinze ebisigadde nja kwoza. Wanyina sembali kirete keno mu bakulu bano. Akubyeko mu ngalo wamma webale. Kale fene bwe tukulula abeeno. Wanyina zekomaawo. Omutamani kuzeeyo wali. Abange.
kyalaba okwanjula n'embaga